oyagala omukulu ankuba embooko. Honorable Lutaya namulabyeko awo, Honorable Katoto, Honorable Sewungu agenze yeewunguddemu. Kale kanka bakwase ne Meya Sebo ddala kansooke wano bano basooke omukulu awunzike nannyini kitundu kino mwe tukyadde. Ate era ono ye treasurer wa kokasi yaffe eya Buganda. Kakati nja kutandikira eno katuve ku muto paka ku mukulu. Katutandikire wano Sebo Bwana Rosias tuso obubaka bwo. Naye Lusembo nkulabe oli mabega eyo. Basolida muwanikeko ku mikono. Solidoye! Solidaoye! Solidaoye! Mwe mwaleeta Kato mu ntebe basolida bakubireko mu ngalo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Whatever it is, he still loved you. So, mukama wange, kantwala omukisa guno okuyita oyogereko eri hazwa n'eno ennene nga bweri. Honorable Nsereko, kantwala omukisa guno okwebaza olw'ebigambo ebyo ate n'okutuwa ekifaananyi ekituufu eky'omugenzi mu ntambula gy'abadde atambuzaamu emirimu gye ate n'omukwano gw'abadde alaga. Basebo ne bannyabo babuuzaako era ne mbaaniriza mu constituency eneya Lubaga South. Nga n'owennyini we tuli we wali omubaka wabadde asula eyali owa Lubaga South yennyini gwe naddira mu bigere. Ababaka ba Parliament mbaaniriza mu kifo kino eno, bannabyabufuzi ba councillors, ba mayor, ba division mayors, bannakatemba be nali ndudde okulaba feesi nzirabye olunaku olwaleero, abayimbi mwebale kulaga mukwano muganda waffe taata waffe ate omusomesa kyomukyo. Era nenyaniriza emikwano gya honorable okuva mu Buganda naddala CBS gyali akola era n'abo bannakatemba banne lwansonga nti abadde ekifaananyi kyakulabirako eri abantu abasinga obungi. So kyomukyo twavuganya mu kalulu akaaliwo era nga mbabuulira amazima bonna be navuganya nabo. Omuntu gwe nali nsingira ddala okutya era gwe natya ennyo bamuyita Honorable Kato Lugwama. Lwansonga mu biseera ebisinga era twatunuliranga akola ki agulina. Bano nga abalabusa abateekangako birowoozo kuba ffenna twalinga abambadde engatto zezimu nga tutunulidde atya omu. Era nga mu kalulu ako kaali kalungi nnyo tumwalimu okusika miguwa. Era nga kyo mu kyo Honorable ye muntu gwe nalinga mmanyi nti asaaga nnyo lwansonga ebimu ku bitone bye yali munnakatemba. Abamu nga bankubira amasimu, Honorable akuyisa omukonjo, nimbagamba twamanyi kitone kye. Abalala bankubira amasimu agambye osula mu mmotoka ku petrol station zibuli g'opaakinga ku petrol station osika omuto ne weebaka. Nebagamba bani tuli mu politics. Abalala bankubira amasimu ne bangamba semanya olina kuwabba obumbi obuna naye bane mubadde ki. N'ekyo mukyo akalulu bwe kaggwa namukubira essimu naye ennyini nanjozaayoza olw'okubeera nti tuyise mu kuvuganya okulungi ate okutaliimu kuyiwa musaayi wakati wange naki naye wabula omusaayi gwaliwo wakati waffe ate n'abo abakola ki abatukulembera. So mikwano gyange ky'omukyo tubadde mu bulamu bwe tuyinza okugamba nti ye muntu abadde asaaga ennyo ate nga ye muntu akugamba ekituufu ekimuli ku mutima nga bw'akugamba nno aba ategeeza nno era nga ye muntu abadde ayoleka ekimuli munda nga talinga bano bannanfuusi akugamba nti nkwagala naye ng'akola ki muba mwakaawukana ng'ate yaluka olukola ki olukusaanyaawo. So mikwano gyange biseera ebisinga tubadde tutambulira mu bulamu bw'oyinza okugamba nti mbadde neegomba nnyo era nga ntaddewo enteekateeka yonna emusisinkana njogoleziganyeemuko naye mwagazisa ekirungi kiri mu Nuupu n'obukulembeze bwaffe abeere ng'asobola okukyusa endowooza ye
atagule ebirowoozo byange nekyensinga okulunwa ate n'okwetonda nti olutalo olusobodde kulukola ki kuluggusa naye nga kyekimu ku bintu bye nali neegomba ennyo okulaba nga nkyusa muganda wange taata wange ate omusomesa Honorable Kato Lubwama era nga neeyama ennyo era nga bwe neeyama nti yalina manifesto nange nalina manifesto n'ensonga lwaki namukubira essimu namugamba nti atugatte manifesto ezo obadde n'ebirooto obadde n'okuyaayaana okulaba nga okyusa constituency eno kuba gwagibaddemu era kyensuubira nti singa teyali mulungi teyandimaze ebbanga eryo lyonna ku CBS era singa teyali mulungi abantu tebandigenze nga mubifulu bye bya nnyimba singa Honorable teyali mulungi abantu tebandigenze mu mizannyo gye kugiraba ebbanga eryo lyonna era singa teyali mulungi video zabadde akola tezandibadde na namba ze zonna zabadde akola ki zabadde alina kyomuki abadde musanyusa era nga mu byayogera obaamu kyolondamu gwe byotagala n'okola ki n'obireka era nga amawulire nze ngafunye ku makya era kyensoose okukola kwegenda ku mikutu gy'ababaka n'abakulembeze okubategeeza n'okubabikira nti mu constituency yaffe enzikiza yabuutikidde tufiiriddwa ate omubaka eyali owa constituency eno dibuddene nnyo mu bukulembeze lwansonga nti abadde yeebuuzibwako bangi bannakatembe edda mwalinga mwenyooma n'abayimbi mwalinga mwenyooma nga temusobola kulowooza nti musobola okufuuka abaka ba palamenti nga teri munnakatemba yenna ayina ro ejja mu bantu n'agamba nti kaavuganye naye kasa yeesimbawo n'afuuka omubaka wa palamenti abula ebbugumu ne mutandika okulifuna ne mufuna amaanyi ne mufuna n'obuvumu obwo nti nammwe mukola ki musobola era ne mujja kyobola abantu botulina palamenti si kyekifaananyi ate ekyaliwo edda mu kaseera kano abayimbi bangi ne bannakatemba baki bangi ate ne mubukulembeze mulaze nti mulina ebirowoozo ebisinga aye n'okusinga abo ate abasomeyo byennyini byetukola ki ate byetwesimbyemu mulimu abasoma political science naye nga togenda okukola nti omuyimbi alowooza nnyo ate okwagala abantu okusinga ye ono aluka kulaba nti agaziya nfuna ya nsawo ye naye nga atogenda okukola nti omuyimbi omukulembeze ate aluka kulaba nti abalala ate bagabana ku ekyo kyali muwonna mu kifo kyonna kyabakola ki kyabalimu so nebaza abayimbi era nyongera okubakunga nti yonna gye muli musobola era kisoboka mu buli mbeera yonna mwekennyini okubeera abasaale omu ku abo abasobola okukyusa eggwanga lino Uganda era nga baganda bange naddala abo abannonda abalungi abakyala n'abaami n'abaana abato mbagumya era nga mbategeeza nti kyo tugenda kulwana nnyo okulaba ng'erinnya Kato Lubwama teryebalabirwa emyaka gyonna obulamu bwaffe bwonna nakubidde dda abakulembeze luno olutalo lwetulimu nze n'abakulembeze bakansala Honorable Lusembo oli awo tudde era tulina okukwatagana ffe na division mayor lwakuba simulabyewo nekyemmanya ajja kujja kyo twagala okulaba ntuteekawo tutya ekifaananyi ono yali member wa parliament era kyesobola kufaawo once a soldier always a soldier and once a member of parliament always a member of parliament abadde honorable kati kimuvaako era nga ne ku parliament abadde ajja kyomukyo yajja n'anoonya akalulu ne mumusemba ekitegeeza nti yakiikirira biki birowoozo byammwe era n'obulu bwe yafuna lwakuba nti Honorable Nsereko ayogeddemu kaate bubi nti waliwo awo mwe yafunanga obululu obuna abo baali balonzi era baasima ebiki ebirowoozo bye yali campaign era kyetuyinza okugamba tusobola kugamba nti yakola binene nnyo yawa abantu zi bodaboda yateekanga ssente mu ssako ate yalinga musanyusa yalinga musomesa bannakatemba abangi babadde abawandikira ennyimba okay bantegeezezza nti obudde butono nnyo era kampa omukisa ababaka aba palamenti babeere nti babaakoko kyeboogera Honorable Kalwanga neyanzanyusibwa mwami Mukasa member wa palamenti w'ekitundu kino amanya gange nze Lukyams David Kalwanga ndi mubaka wa palamenti w'Ebusujju kitalo nnyo ekyokuviibwako Kato Lubwama. Kato Lubwama abasinga bajja mwogerako naye njala kufunza nnyo ku ebyo bye mmanyi Kato Lubwama
Nsokera ddala abadde ow'ekigambo kye. Katolo bw'ama ntambudde naye ebbanga eriwerako. Olunaku olumu muno mwe tuzungira nali nnoonya omulimu ku CBS. N'aŋŋamba wano tojja kusobolawo. Embeera ya wano tojja kukola ki? Genda okole eyo mu ddembe zammwe, beera eyo mu ddembe, naye wano waki? Wano waleke. Ne mpuliriza ekigambo kye. Mulundi ogwokubiri nziramu musisinkana mu bulamu obwa bulijjo mu zino konsati zaffe. Naye nga ndi sponsor nga by then nali country sales manager wali hamu. N'aŋŋamba ekigambo nti bw'oba okoledde wano ebbanga eriwerako, ekiseera kituuse oveewo. Lwa kigambo ki? Era nga ntuula ewaka ne neefumiitiriza ku bigambo by'aŋŋambye. Mu Uganda muno tulina ekizibu nti abantu boogera ebigambo naye nga bye boogera ekiro si bye boogera emisana. Katolo bw'ama ye muntu abadde omugezi ng'ali very calculative ku bigambo by'ayogera. Era bw'abanga akutomera otekwa kubanga naawe olina we wamutomerera. Bw'oba tewamutomera akugamba mazima ate kati gwe kwagaza ki? Twebaza Katonda olw'obulamu bwa Kato. Katonda atambulako naye ne mukama wange Mwami Kasibante Honorable. Naye sigenda kwerabira kigambo kye watugamba nti ensi eno ya Katonda atagifuga bulungi. Oba ntegeerekeza. Gwe kyolaba ky'oyina Katonda yakikuwadde. Ky'oli Katonda yakikuwadde. Ate ne ky'otayina era enteekateeka zaani? Yaŋŋamba nze sisika muguwa. Olunaku olumu yali ku TV. N'agamba obusajja bwa Nuupu bunvumye obwo. Era sibwagala. Naye waliyo mukwano gwange omu. Kaalwanga. Ekintu ekyo kizibu okukinnyonnyola naye nga magnitude yakyo kinene. Mbadde ntambula ne Kato. Waliwo wano omwana gwe nsinga okumanya Conrad. Ne maama Anne. Wano waka. Katolo bwama ng'ajja n'ankyalirako ewaka ewange. N'agamba olwaleero nzize Ddumala wo. Ne mubuuza lwaki. N'agamba olwaleero tobaako kyokola kyonna bino byansi byakuleka. Tutuule wano, leeta kyoleese, waliwo ki ekyokulya. Ky'oba oleeta tutuule wano, totambula. Njagala bagamba nti Kato abadde n'omutima omwanjulukufu. Kibi nti twogera ebintu bino nga taliiwo. Naye abadde akimanyi. Ate nga yajja n'akulabula weegendereze gundi, kino kikole bw'oti. Mwana wattu Katolo bwama kifaananyi ky'abadde alaga mu bwa bloga nga kyanjawulo nnyo ku ye kufa abamumanyi. Njagala kusaasira bawangadde nabo mu music industry, mu media fraternity, aba family. Kato tabadde mwogezi nnyo naye ng'ebigambo by'abagambye ayagala obisimbeko essira. Nga ye muntu akubye esimu n'agamba kozi n'agamba ntya kati ekyokoze kyaki? N'akuwabula. Kyokka ng'akuwabula mu ye kyatagenda kufunamu wabula gwe kyogenda okufunamu. Kato bw'atandika TV yampita n'aŋŋamba naye mmanyi okumaketinga. Lwaki tomaketinga TV? Era obumu ku mulango bwe namuwa wano n'obwali hamu nabumuwa. Ne mugamba tukole. Kyetwagala okwebaza Katonda nti at least
waawumulidde ng'erinnya lye lirimbire awanise erinnya lye. Nja kusaba neebaze abaamutuweereza mu Parliament. Ffe bino byaffe bye tulimu ebyobufuzi. Today I'm a member of Parliament. Tomorrow I won't be. These are just mere titles. That I'm a member of Parliament, but there is life after Parliament. Era singa bannabyabufuzi bannange tunaamanya ekyo tugenda kuwanguyirwa nti waliwo obulamu obugenda okukeera ku makya nga tetuli mu bukulembeze. Naye bw'ova mu bukulembeze tawakkala. Basiraamu bakimanyi. Kkiriza n'ekyo Katonda kyakoze eki? Katolo bwama mwebaza nti atuwadde amagezi agatugattako mu message zazaatuwa, era nga ntera nnyo okwetegereza message eno bwe yadde agyogera ki ekiri emabega waakyo ne mukubira nti naye ate wano tewakubye nnyo, n'akugamba nti nakugamba sikuba nga tonnombye, naye wano nyina kyenjagala okuggusa. Njagala okwebaza ennyo Katolo bwama olw'okwagala Kabaka bwa Buganda. Yakola bye yakola byonna, naye yali mpagi naffe kwe twesigama ng'olaba ekiyinza okugaana okwogera nga Katolo bwama akyogedde. Era ne waawumulidde abadde akyali nsonga eri Obwakabaka bwa Buganda. Waliwo olunaku olumu nalabaka clip ng'ayingira mu gate ya CBS ng'olaba mukambwe ennyo kubanga wali akola ki? Amanyiiwo. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'okuviibwako muganda waffe, taata waffe, ate mu byonna abasinga obumumanya mumanyi nga Uncle Kato. Njagala okusaasira maama Ani, ate ne nkusaba ogume. Mu kuguma waliwo abagenda okugumirako kubanga mu byonna nange bwe nali nfiiriddwa mwe mwajja ne mungumya, kati nange njala mbagumye. Message gye mwampa yali yakuguma, nammwe mbasaba mugume, ate n'abaana mumanye nti kino ekizibu tekiri wano wokka n'ewalala gyekiri. Mugume tutambule. Mukama yaleese ekizibu kino ate ajja kubasiima, ajja kubaawa emirembe, ajja kubasaasira mu mbeera eno mugye kiyitamu. Mwebale kujja kubeererawo Katonda bwana. Tweyanza nnyo Honorable David Kalwanga, omubaka wa Busujju. Katufune Honorable Geoffrey Lutaaya, omubaka okuva e Kakuuto era omuyimbi. Bakama bange, bakulembeze bannange biti ebyenjawulo, bakama bange mu fraternity ya music, ne bakungubazi bannange mwenna, Mukama mulungi ekiseera kyonna. Nze nno omugenzi nja mwogerako nga Katolo bwama, sijja kwogera nga mubaka wa Parliament kubanga nze mumanyi nga Katolo bwama era mbamukazaako erinnya Uncle Kato. Ffe tuli ebamu ku bbo nti ffe nga bwe mutulaba abajja nga tukuba band music abo abakubanga ebyuma ku stage, regime yaffe yonna yatandikira mikono gya Katolo bwama omugenzi. Kati ffe twalinga tuyimbira ku CD nga tuyimba ne bamisa kyabo ba mayinja, naye ne batuyita ku Bat Valley ne batugamba tusobola obbongerako, ne mutandika okuba abayimbi ab'amaanyi. Singa baana abalabanga muba ebyuma ebyo mugenda kufuuka abayimbi abagenda okwogeza ensi eno obwama. Era omugenzi oyo yali mpagi nnyo mu kutukwata ku mukono n'okutuyigiriza bebayimira ku stage nga bakuba ebyuma n'okuyimba. Era asaba Mukama gyali amugambe nti tusiima. Ebigambo bino tubadde tubyogera ng'akyali mulamu, ng'era bulo bwe tubeera ku TV tubagamba omusajja oyo. Kyova olaba nti abayimbi bangi baddukidde ewuwe olw'okuba tuze tumwogerako mu lujjudde, ne bagenda n'abalala n'abakwatirako. So tuli bangi nnyo, okufa kwe kufuuse kyekango nnyo, so ng'ate abadde mulwadde ebbanga ddene. Uncle Kato
bwe yalinga ali bweru ne bamulaga nga ali ku life support, omuntu wali osobola okukkiriza mu mutima nti afudde. Mu biseera ebyo bwe bamulaga ng'ebifaananyi ebyo niraba Mukama ebintu byakola ebibiri ebyengeri, n'amala okumuggyayo eri gye tubadde tumulabira siza ku byuma, n'amuleeta ate n'amuggyawo mu mbeera eringanga ey'ekibwatukira, kuba abamu bagamba nti neggulo bamulabyeko. So byonna byonna Mukama bw'aba akisazeewo kibeere bwe kityo, tetujja kumuwakanya, naye nga tumusabira omwoyo gwe Mukama aguwumuza emirembe, ne famire tusaba tugiteeke mu maaso ga Mukama abagumye kubanga ye waatali. Abantu ffenna wano olumbe bwe luggwa tujja kuvaawo naye mujja kusigala mu mikono gya Mukama. Awangale ayisa abasajja Kabaka. Tweyanza nnyo, tweyanzeege Honorable Geoffrey Lutaaya ne Maama Irene Namatovu twamulabyeko. Mu kaseera kano Meeya w'Ekyengera omukulu Mathias Walukagga era mukwano gw'omugenzi katuuse obubaka bw'okusaasira. Abaluganda Omukama mulungi, ekiseera kyonna kitalo nnyo na bange bakakwatirawo bulungi. Kitalo nnyo nsaasira ab'enju ya muganda wange Kato Lubwama. Po Kato Lubwama nze okuva lwe yamanya nti maama wange yali yeddira mpindi n'atandika okumpita muganda wange. Emyaka mingi emabega nga mukama wange omwaka gwe yafiira mu Livingstone Kasozi gwali gwa 97 nga tuli baana bato nnyo. Simanyi oba wano waliwo mu 97 yali yazaaliddwa kumwe. Omwaka ogwo 97 by then twali bato nga tuli mu 17. Kakati we nayimba olimba Akanywampala Pride Theatre nga bakayimbira bagasse Livingstone Kasozi, Paul Kafeero ne Hamani basudde nenyimba olimba lwa Akanywampala. Mama Kine yanjulira wuyawo ali. Kakati n'agamba nti kogera n'okuyimba kaana gogenda kuyimbira ddala nnyo. Ekizibu nkulaba oyagala nnyo Kafeero bw'otaatamire nga kasajja ako. Agamba ye Kato bato yali akola ki ng'akubuulira kituufu, era nange saakombera ddala ku mwenge olw'ekigambo kyani yakanaye akasajja akayimbi nnyo ne bintu bikatawaanako lwakutamiira ne manje okutamira kutawaanya ne nkola ki nenkyesonyiwa. Najjanga ku Bativalawo nga Banko John bo tebamanyanga kindeese, naye nga Kato Lubwama nga nzize okusaba ssente ng'embeera entwalaganya nsula bwayiseeyo mu Bugalani bazanya emizanyo n'enzijano nasindoza nga nambaga bakenjerera kiwano, naye nga ye afuula mwana wa bamaama baffe bampindi nga nzija nampa ssente. So emabega kaawo naye yafunamu okutaataaganamu kwanda nafuuka mubaka wa Parliament. Ate ng'olwo nange nninga ayinamu obutonotono, ninamu obuswazi ng'ayotera ku Barbados wali ku Lubaga Road nga nina akamotoka kange ka Mark 2 ng'ate yetayina mmotoka. Kati nga bwe lwamala okunaku ayina okunkubira essimu bandirudda wabagwa nenzija ne muvuga ne muleeta wano okumala kumpi omwaka nga mulamba nga muleeta wano nga nzijukira byakola. Era abadde akola ebintu bingi nnyo byabadde abeera ku social media. Bwana bwa Nuupu yangamba gw'oli mwana maama sijja kuvuma, ate olumu gwo nnemesa n'okuvuma bwa Nuupu kubanga mba ndaba nga waliyo muganda wange kye kinnemesa okuvuma mwana Nuupu, naye nja kuvuma mwana bwa Nuupu. So nasembye okwogera naye njaga kwa brief ennaku 3 emabega nabadde nkola video awerungujja nga ngimaliriza bagiyita lubaala aluma ne mugamba ngenda kuteeka mu video. Nangamba wogenda okunteeka wogera watya? Ne mugamba kuyimbu, ne mugamba nziruseeko mu bannabyabufuzi nabo lubaala ataluma, nabo lubaala atanabaluma. Nangamba yaga kunteekawo lwakuba nze nina lubaala ekiki. Ne mugamba gwe oyina amasamu. N'agamba nteekaawo naye ngenda kuvumira emyezi egi, ngenda kuvumira emeka. Enkola video
negwa bulungi nnyo nefuluma no baba ngamba nti ale Kato mutadde takutabuke ne mugamba namaze namukubira n'amalobozi ngalina so kati nebase ekiro ku ssaawa 5 nti olunfundikira ezekiro esimu nenjiteeka mu silent bubadde bukya kumaja ku CBS kaliisoliiso nampulira Abe agamba nti bannange buli omu kyalya wali badde olya kuba kati ne Kato Lugwama takyakola ki nenga yini ekisinabakuwulirako kiki kino neziruka mangu nnyo social media ebifaananyi kisoose nga gya Kato Lugwama kuliko RIP so kinkubye walanze abadde muganda wange nnyo ate era Kato yabadde omuntu nga tali serious omanya obulamu bukalubira nnyo abantu abamu abali serious Honorable Kalwanga agenze n'agamba wano nti yava mu parliament n'asigala nga obulamu bukola ki lwakuba nti ye abadde ali serious bano abasuubiza abantu mu Mpobululu ngende nzimba eddwaliro Mpobululu zimba erisimbuliza emitima obulamu bubakalubirira Kato yabagamba nti mumpenge n'enkole ki ye abadde obulamu yabufuula bwangu era nga bw'aba akuvuma takuvuma nti akuvumira ddala ng'omuntu waffe omulu n'omusanga n'enkeera n'ogamba singa n'emmotoka waliwo emutomedde ye yaŋŋamba ekigambo kimu nti oli muganda wange va mu by'okubala oyiga okubaza ye abadde akola ki ng'akuvuma wano n'afuniramu wali n'akola ki ng'enkya n'akusanga n'akulira n'akasimu nti nenakubye naye tokitwala serious gamba Kato abadde ye obulamu tebumukalubiridde ng'amaze okuva mu parliament abasinga bavaayo obulamu nebubakalubira kubanga baba bakyeteekamu nnyo bwenvaayo n'akola ki nga nfudde oba kitegedde ye ng'amanyi nti newaba tali mu parliament akola ki alya n'olwekyo ebigambo byange njagala bikomyawo tujja kumusaalirwa nnyo era njagala tukkiriza oba tugaane Kato Lugwama byadde ayogera ng'asaagasaaga bye mulaba ebyo mugenda kulaba nga mu ggwanga mulimu eddibu nga Kato Lugwama taliiwo awangale Ssaabasajja tweyanza nnyo meeya tweyanzeege ng'omwogezi omulala tannajja Honorable Kasiba nti yaddako twongera okwaniriza omukulu John Segawa atwegaseeko omukulu Moses Matovu wa Firigo tulabye ku mukyala Big Events n'abalala mu kaseera kano ono ye mubaka eyali mu Lubaga North era mukulembeze ate nga oli yali mu North mu Lubaga ng'ono ali mu South nga mukwano gwe ddala ddala tujja basaba tuwulirize tubasaba abali wabweru eyo tugezeeko kulaba nti tetukwata ku bye tutalina kukwatako Ssebo Honorable Kasiba nti bakungubazi bannange Maama Ani mukyala waffe nze mukyala muko abaana baffe ne family ab'enkozi Kato obutaka bungi abadde azaalibwa mikwano gye Kato abatutasobola kugenda ku mbaga y'eno bweti tumanye abantu bakyajja era tetujja kujyawo naye embaga mwebale nnyo mudifayinize bulungi Kato abadde munnakatemba wadde nze ate yaŋŋamba nti ye si munnakatemba era nannyonnyola ekigambo nenkitegeera nti ye producer era kampani ze mu Katemba baziyita production era namenyera ne products ze bamisaaki n'abalala ne mugaawo kinnyonnyodde sikyakuyita munnakatemba era tubadde tusinkana nga nze muyita producer bannakatemba baproducer banne mwebale kujja nakola ne Kato mu CBS era naŋŋamba nti ye si bunnamawulire nti ye musomesa w'abawuliriza era n'abinnyonnyola nanga nti ekyenjawulo ye tasomesa nga abalala asomesa nga bwasanyusa era obulango bwa Kato nga kizibu nnyo obutakuguza ekyo kyakusomeseza nti kyekituufu bannamawulire
aba CBS mwebale kujja. Kato abadde mukulembeze ku ludda lw'ebyobufuzi. Era nze twali naye ku CBS emyaka 9 nembera naye mu parliament emyaka 5. Era ebiti ebyo ngenda kubijabula njogere ku bitono ennyo byensobola okwogera Kato mu kise kye tumwogerako nga tukuŋŋaanye wamu. Ng'aboogezi abasooseewo bwe boogedde, Kato abadde tasangika. Ebiti 3 talina waatalese mukululo gwe. Bannakatemba banne n'abayimbi abali wano bamuwaddeko dde obujulizi nti mu kisaawe ekyo n'abatannazaalibwa bajjamu bategeezaako nti twalinayo omusajja gwe bayita Katolubwama. Ffe ababaddeko naye mu mawulire naddala abaaliko ku CBS nga nammwe abawuliriza kwe muli, kizibu emirembe eginaddawo nga tukyali balamu ne tutagibuulira ku Kato nti yaliwo. Rediyo ezo nzibu ngera okuyimba ova mu nsi essaawa 2 nga tekyali akumanyi. Rediyo Kato yavaayo emyaka giweze nga 7. Nze oluusi ngenda ne mpulira ng'amuwulira, ng'owulira waliyo Katolubwama. Ebyobufuzi bino bizibu. Obeera mu parliament emyaka 3 naye nga gwe weemanyi n'abo abakusindiseeyo. Kato ne bw'omwogerera ggulu bakuga nti waliyo mubaka Katolubwama gwe baawulira nti akiikira ekitundu kye bayita Lubaga South. Nkya ya leero mbadde mpuliriza CBS nga Deputy Speaker, Right Honorable Deputy Speaker wa Parliament amuwaako obujulizi nti Kato yaleeta Kiise Life mu Parliament. Kato abazungu bagenda ne bagamba nti a word to a wise is enough. Nti omugezi omubuulira kimu kimumala. Naye ate Kato obadde oteekwaga nti a word from a wise is enough. Kato okumanyibwanga munnabyabufuzi mu Parliament tekyamwetegesa nnyo kumala biseera bingi ku fulo ya Parliament. Kato amaloboozi ge nga bagukuleetedde talina waayogerera n'amala ddakiika 3, naye ekintu kye kisobola okutambula ne kimalayo Uganda ng'ayogeredde ebigambo 3. Abadde yekkiririzaamu. Honorable Kalwango ne yayogedde nti nga bw'anajja okukubuulira ekigambo kizibu nnyo kimenyawo kubajja yekkiririzaamu ate ng'akitegedde nnyo. Era abamu badde balowooza nti byayogera abavuma buvumi abatamubadde kumpi gambabuulire, naye bw'aba alina weakness gye yeemanyiiko agamba. Nze Kato ekyo sikisobola. Twali mu Parliament nga tuli kutogikwatako ne tumala mu lukiiko essaawa 3. Twatula okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 7. Parliament ng'etandika ssaawa 8. Kato nga y'omu ku bakubira n'amasimu abatuuka leeti. Bwe tumaliriza tugende twenganga abasajja. Kato n'aga nti eyo mugenda temumpita. Ebya fulo ya Parliament si byange. Eyo mugende mwogane nabo. Nze kye muneetaaga ebweru waayo wendi. Era tewali mulundi gwe twali twetaaga Katolubwama ebweru wa Parliament n'atabaawo n'atakola kye twali twagala. Era bamwogeddeko wano nti yagamba nze munonde ngende, yakozesa ngende ndye. Ebigambo bye bw'obeera okumpi naye n'abikunnyonnyola ng'obitegeera n'obitegeerera ddala. Nze yagamba omulimu gwe yasaba wano teyasaba kugenda kwogerera abantu b'e Lubaga mu Parliament. Yasaba abamobilizinge ng'asinziira mu Parliament. N'agamba nti abamusookayo boogera okusinga ye ku ye
nti nze mbadde musiru okusinga lukyamuzi nga ndiki tugendayo oliraga nti kangendo abantu tayogera n'atuukayo n'asirika okusinga Kasiru. Kato tasuubizanga bantu kugenda kuboogereranga nnyenje. Kye yabasuubiza kye yakola emyaka 5 n'akimaliriza era n'avaayo bulungi. Kato naye nyinyi abadde asobola okweyogerako abannuuko abali wano. Kato muyinza olwo lwe lulimi lwe ng'ayagala okukutereeza akuyita akasajja, akuyita akaana, akuyita akasiru, era naye bw'aba ayagala okwetereeza bwe yeeyita. Ekimu ku bizibu ebiri mu byobufuzi bya Uganda olwaleero, atawoomerwa kawunga bw'asanga abakalya baganange kensinga okwagala akalya awandula. Kati Kato ekyo si bw'abadde. Twalina Kato mu mwaka gwa 2016 ng'agenda mu palamenti. Dr. Besigye yalina olukuŋŋaana e Katwe. Twasimbula Masanafu mu Lubaga North, ne tujja Northern Bypass, ne tutuuka e Busega. Emmotoka okuva e Busega okutuuka e Nateete twamalawo essaawa nga 3 nga teri ajja mu muliro, ng'abantu bakuŋŋaanye beera mu kkubo, abakutta buli omukyalowooza nti kino kigenda kujjako gavumenti nga bakikutte ekitamenya mateeka. Ne tuyita mu bantu bwe tukuba jambo bwe tutuuka e Nateete ne kifumba mutuku. Kato n'ava waggulu mmotoka n'atula wansi n'agasigenda kuddamu kkubira abo ejambo. Mpulira obusungu bungi ne muga nti abantu beno era leesembayo n'otabalaga ku mutwe, n'aŋŋamba nti banyiizizza ekyo kye bakola balimba, tebagenda kulwana. Bo balowooza nti ffe tuli baserebuli tebazze kusanyukako naffe, era omusajja bw'anaatubba tekuli n'abo n'oku agenda kusituka. Nze buli wembalaba nga beewaana siyimirira nabo. Twatuuka paka Katwe nga Kato tazizzaayo mutwe. Ne mugamba nti Kato wakoze eki, nanga nti kati bwe bajjanga ekyo kye bakola singa bakikola ku gwe baagala ne bakikola opposite ku gwe batayagala, okuva ku makya olweggulo twali badde ku sitoola endala. Naye abantu ba Uganda bo baabateekera mu kkubo eri, gwe bawagira basanyukako naye busanyusi. Ebyo yabiŋŋamba. Gwe batawagira tebamunyiigira. N'aŋŋamba ddira opposite y'essanyu gye balina ku gwe bawagira ogiteeke ku gwe batawagira, bakuŋŋaane okuva ku makya bazibye nga bwe bagenda ozibya, olaba oba gwe batawagira asulako. N'aŋŋamba nti senga bwe bawerekedde Besigye, bwe bawerekera gwe batayagala nga bakola opposite, bw'agenda tayinza kutunuza mmotoka mabega, bw'agenda gy'aba agenze yeetadda ng'eno ensi tulayira. Nanga n'olwekyo nze obusungu bwe nina ku bantu abo bwebwo. Abannuupu muyinza okuba nga temumanyi kiki Kato kye mbadde muyita okubavuma. Ekyo kye muyita okubavuma. Era yabadde akozesa kajanja, ako kayita akajanja. Mwe musanyukamu busanyusi bannayuganda. Katonga bw'abadde abategeera okulonda mumanyi nti kubeerawo ku lunaku lwa kulonda. Era kati mwetegekera 2020 n'engoma mubajja. Okulonda kubeerawo okuva kw'otawagira lwalayira okutuuka lwabatuusa we mulina omutuusa, temulina na kumutuusa eri gy'ateekateeka. Kati Kato ekyo abadde balowooza nti abavuma njagala mumusonyiwe bwe muba mukitegedde. Kyokka bw'onoosigala ng'okolanga ekyo kyeggambe kyadde tayagala, kkiriza akuvume. Naye kolenga ye bw'abadde akola, naawe weevume nti naye essanyu lye tulaga emisana ne tuliraga gwe tuwagira, senga tulifuula opposite gwe kutawagira, bw'agenda eno n'akwata linadda. Kato abadde mukwano gwange nnyo. Bwe twesimbawo ffenna ne tutayitamu, yankubira essimu nanga nti kale nze saaliyiseemu. Naye gwe n'oyitamu nanga nti nze mbadde mpagira gwe okusinga nze. Mu 2009
bajjako radio CBS nga ffe bimwe tukola kati bajjako CBS ne tulowooza nti eddako enkya ne luziba tulowooza nti eddako enkya ne luziba omwezi ne gugwa wali lumu ssaawa 12:30 mbandi wange mu kitunzi neebase nga kataako nkona nti jangu tugende tukomyewo radio nemugaa Kato omulimu gw'ontuma muzibu nanga nti vaawo waliwo abagitutte konze bagitwala lwakuna yajja ku Sande nemugaa Kato radio bagitwala dda gwe tewamanya ati abiveeko ekyali kiguddewo bannaffe basatu betwali tukola nabo amawulire gafuluma nga bagenze mu State House banyonyere radio ekomewo eri Kato nagati abasajja abo radio ya Kabaka bayinza batya okubanga Kabaka bo balowooza nti bebamusinga okutegeera nti yeyaganya okgenda entebe eri eyagigadde bo bano bambuzeeyo tamukume ne baga tugende tugigule nanga nti ekisinga okuneraliikiriza omusajja bw'agiggulawo ku ddoboozi lyabo ebeegenzi bwe yannyonnyola n'ekitegeera ne nyambala nanga nti ekikumpisizza sigenda ntebe tuyite ab'amawulire tolina simu y'ab'amawulire gy'otalina ezo ebigambo byange bibi ye nga bwaŋŋamba mmwe alina abantu babadde yimirizangu bannamboozi mulina ebigambo bimwogera ng'omususa mugutaddemu omubisi gw'enjuki byonna ne mubirunga wamu olinaanywa akakaawa nga tategedde nze bye sibisobola kati tutuuza olukiiko lw'ab'amawulire twegaane nti abo bwe mubasanga mubakwate ng'abaagala okubba rediyo ya Kabaka nanga nti bigwe bubiyogera nze genda kubeerawo twatuuza olukiiko lw'ab'amawulire ne tukola kyekimu era ne tuba muto gw'amakulu Kato has been a leader nga kyakkiririzaamu teri asobola kumugamba nti si kyekituufu era bwe waba nga waaliwo diiru eyo kwolwo yakomaawo abamu tebamanyi nti Kato abadde mu Katuliki nnyo lumu nambuuzaako Kato Pawulo naye tosabaasaba nanga nti wayinza ekiŋŋaana okusaba sisobola kwetoowaza bintu ebyo byemukola tegenda nendaba ababbiika nabo bagize bweba nti Katonda nga bwanyigbanga nanga ngendayo lwalumu naye nvayo n'obusungu naye Katonda ye mwagala njagala nga nsaasira famire ya Kato n'emikwano gye fe abakulisitaayo tumanyi nti omuntu afiira mu kukkiriza Katonda tafa abanga ekyennyanja abatakkiriza tebamanya nti waliwo ebyennyanja ebiba ebikalu nze mbiwomerwa nnyo naye nga mu byo mulimu ekiramu n'ekifu ogenda ebusega ne baguza ebyennyanja 7 nga byonna baalikaza bimaze wiikisi 2 bakalirira noga ebisatu bibadde bifu ate ebina biramu Kato tafudde tugenda kulwawo ng'akyatuyigiriza n'abatayize leero enkya bajja kuyiga ekitegeeza nti abayigirize omufu tayigiriza naye lumu bwe neesimbawo ebutambala eyo ngenda kumaliriza ayina amazzi gange agampeeko kati tofaayo kanteekemu akafuta katono mufunzafunza mbabuulirako Kato omutono oyo muwala wange temumutya omanyi n'ekyokunywa kiyinza okufuukira ekizibu Kato olumu mugamba nti neesimbyewo ebutambala angamba naye ekizibu kye tulina ojja kuyitamu naye ekintu nga kyetaaga ssente nangamba naye ssente tugenda zikunoonyeza enguma saayina ndowadde epangisa bodaboda twaniriza ow'ekitiibwa Robert Sebunya abadde mukwano gwa Kato nnyo tusanyuse nnyo okulaba ekitiibwa njagala kufunza
kati Katonga ngamba atugenda kuwa sente ate mpitirivu nange nensiba etayi kati lwe nasooka okukubira sponsor nanga nti jangu sente iyo budget naye tokola bya budget politics tabaako budget nenjija nemubuliranga bitambula nangamba nosanze bubi naye musawo ninamu emitwalo 4 najimpa nenga kale jijja kuddayo wadde tekisobola kudda naye oddamu nonkubira naye tokubanga tonnavaayo mala kutuuka ate tojja ku lwange saabitegeera nnyo mangu naye nateranga nengenda nenkomawo kati bwenkomawo Kato nemukubira nangamba jangu wano ku Bulange bwe natuuka ku Bulange nakwata mu nsawo najjamu siringi 10 nalumba nendowooza batalulabye nemuga neyanziza nnyo 10 lwange kanagamba nalunjijako nagenda mu mito gy'emmotoka we nali ntuula nalufunyiza awantu nga ne bwoba oyoza mmotoka ng'ogisenyeza tolulaba nenga katono simanyi kyategeezezza naye ne tugenda nangulira ekyemisana nanga agenda kati bwetuuka sinava ku kolasi nemukubira essimu nemugaa naye wampadde siringi 10 nanga oli musiru tewatutegedde esente ziri ena gye nakuwa wagikozesa ate munnabyabufuzi tagwa sente mu nsawo kati 10 olwo nanga nalujja enkozi abenkozi oba ensawo yebuwaje enkozi eyo nanga tolujjaawo sente bwe zirabanga ozirya nnyo tezaala kati luno lubeere nga luyita ziri banange muwako obujulizi naye siri musamize 10 olwo sebo nafuna sente kampeyini nafunako $15,000,000 mulundi ogumu. In fact olumu nakwata emitwalo 6 nenjimuwa nemuga nkuddiza ku 10 nanga nti mwe temumanyi kyeyategeeza gaali magezi ge kanfunze bwenti Katonga bwe nayogeddeko nga producer abadde n'omutima ogwagala omutima ogwagaliza omutima ogwagala eggwanga lye naddala Buganda mubadde mutuula wansi nakunyumiza nti oyo gundi babundeetera nga ne script tasobola gisoma saagala kwogera ku malinnya naye ne ngamba ono alimu kyenengedde naye nga aba happy okumulira nti ayitimuse abantu bangi bwe batutuusa gye batutuusizza ate alowooza nti akubanja so nga luli yakukolera bwereere mu kwagala Kato bonna abayise mu mikono gye abadde talina gwalowooza nti amubanja nti ye Kato abanja era nga abaagaliza nnyo era nga abeera proud nti oyo mwana wange tusaba omwoyo gw'omugenzi ebirala bwe naaba nfunye obudde walala ebya Kato sobola bimalayo mubadde mubeera naye n'omuyigirako n'omukyawa leero enkya n'oyiga kyeyabadde agamba nga olowooza omuvuma ate n'omukubira essimu n'omugaa nti neeyanzizza omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze kisa tweyanza nnyo tweyanzenga ensonga lwaki ayogeredde obudde bungi byayogedde mubiwulidde webale nnyo bali ddala owekitiibwa Robert Ssebunyasebo nabadde nkwaniriza nnyo Kato nali simanyi nti ono yaliko mu katemba mu yemizannyo egyo naye Katonda amumbuulirako nga balolomodo ye Sebo webale nnyo webalire ddala omukwano ogwo okutuusa ku nkomerero tweyanza nnyo tweyanzeege Sebo nalebo kasiba nti webale nnyo obubaka obwo yensonga lwaki ayogeredde obudde bungi nebyayogedde mubiwulidde basebo ne banyabo twongera okubategeeza bamwongera obugalo twongera okubategeeza abakungubazi baffe abakatuuka emmanju eyo waliyo emmeeza Honorable Muhammad Nsereko yagituddeko ne Papa Misa Kisemakula ye muwanika waffe
musobola okgenda ne mutuusayo obubaka. Tukyetaaga obubaka bungi, abakukunavu bangi abali wano naawe kennyini. Kituufu nnyo ekyo. Mukama wange era nzikiriza twongera okwaniriza Oweekitiibwa Robert Sebunya yali ku lukiiko olw'ebyettaka. Twaniriza mudabye ku mikwano gya Honorable Katono Bwama, tulaba ajatyamidda yimirira bakulabeko, ajatyamidda mukwano gwa Honorable Katono Bwama. Nja kwanjulayo bano batini ate tuyite abaddako. Tulaba ku ttiimu Solida, ndabye ku kansala Musa Lusembo okuva mu Ndeeba. Bano be baleeta Honorable tutaddeyo security. Oyinza obutamula abantu tamanya nti wa security naye ajja kutuusaako obuki obulabe. Omukulu nga bwagambye Papa Misa Semakula ali mabega wali, tugenda kubeera wano ennaku 7. Kitegeeza nti twetaagira ddala obuyambi bwammwe, kubanga omugenzi bwe yali ng'akyali mulamu yasaba abeere ku nsi ennaku 7 ate ne abaana be basobole okukola ki okumuziikako. Puroguramu tujja kugibawa naye ng'ekyali tentative program eri nti ajja kutuuka wano ku Lwomukaaga, then ku Sunday ajja kubeera ne mass ne kawungeezi kano tugenda kubeera n'okusaba, ate ku Monday tugenda ku National Theatre ate gye tujja okusula, gye tujja okuva tugende ku church e Rubaga, ate bwe tunaava e Rubaga tugende mu kyalo gye tugenda okumugalamiza. So tubasaba tubeere nga tutambulira wamu. Emabega wali Muhammad Nsereko Honorable ne Papa Misa Semakula. Bw'oba olina kyoleese gendayo omulabe. Tweyanze. Ak'okulya tuli mu kutegeka, essaawa yonna tugenda kubanga bibatuukako, buli omu waali ajja kufuna. Njagala okwongera okwaniriza Honorable Member of Parliament ababaddewo, mwebale nnyo bye mutukoledde n'okutukwatizaako. Batuyambye nnyo era tutambula bulungi ku ssaawa zino, naye tubasaba mwenna musobola okugendako emmanju ne tutambuza bulungi emikolo nga bagiteekeddwa okutambula. Mwebale nnyo. Ssebo omukulu Kasibantu wa Victoria Schools, tweyanza nnyo. Takugizibwa Jacob bangi bamanyi nga DJ Jacob mutuuze. Ngenda kwogera mu biti bibiri. Ekisookera ddala ndi musajja munnamawulire akolera ku lediyo bagiyita Dembe FM. Lediyo eyo yansembeza kumpi nnyo ne taata Katono Bwama. Nze mbadde muyita taata olw'engero zange ze musanzeemu. Taata Katono Bwama omulundi gwasooka okwogera naye ku ssimu nga ne mu puroguramu yange eya lediyo nga nkuba nnyo oluyimba lwe bayitira Kiraba Ebiiso. Naye ng'abantu bamugamba wali omuvuga ku Dembe akuwa oluyimba lwe bayita Kiraba Ebiiso. Mu radio business kizibu nnyo radio present okupromotinga omuntu akola ku radio endala. Era edda ennyo tekyalingawo omuntu wabanga akola ku CBS nga muyimbi nga kizibu nnyo omukuba ku radio endala. Naye Katono Bwama mbamaliza program nankubira essimu nagamba Jacob gyebale ne mugamba kaali ssebo bampita Katono Bwama natulika nenseka nambuuza lwaki osese ne muganda akamaliriza okukuba oluyimba lwo kati nagamba ensonga ki nkukubidde essimu ekikunkubisiza essimu we bali kubeera presenta mwawufu ne mubuuza ku lwaki. Kizibu nnyo okusanga presenta nga promotinga alive we ledi endala era nkwebaza okukuba oluyimba lwange era tojjanga okwo. Mu bulamu bw'ensi buno kizibu nnyo okusanga radio presenter ayimba wa ledi endala asobola okuappreciatinga munnamawulire munne amuyembeko okujja naye. Obulamu ne bugenda mu maaso. Olunaku lwe neesimbawo Katono Bwama yaŋŋamba olina ekizibu kimu teri muntu akumanyi. Abantu bamanyi erinnya lyo ery'oku lediyo naye tebamanyi erinnya lyo lya kika. Era nkusaasidde njogera kufuna obuzibu bw'amaanyi. Ne mbuuza akyoyogera bw'otyo namusanga wa papaazi. Awo nalina olutalo ne bantu benkula nabo ku lediyo. Nagamba kati kwe kigenda okufuula omusajja byebizibu byogenda okusanga ng'oweesimbawo. Era weebaza nnyo Katonda okukozesa ennyumba y'okulwanyisa. Ekintu kyo bakyogera weebaza nnyo Katonda okukozesa ennyumba y'okulwanyisa saakitegeererawo by then. Oluvannyuma nnyo okutandika okulowooza ennyo nendoka nzijukira Katono Bwama wakyayogedde weebaze Katonda okukozesa ennyumba y'okulwanyisa. Taata Katono Bwama ono omugenzi kati yanjigiriza okutwala obulamu okubeera simple n'obutanyigira bantu. Buli muntu yenna Katonda gwakuleetedde mu kkubo abako n'ensonga lwaki amukuleetedde, either ng'akulwanyisa oba ng'akupromotinga. There's a reason lwaki Katonda bamukuleetedde. Nanjigiriza ekintu ekirala, appreciate each and every moment you have on earth.
kubanga ye yaŋŋamba nina omutima bagunteekako buteesi, nina ekintu kyentambula nakyo wano, n'abikula saati ye wenti n'akindaga. Olunaku lwe natandika okuappreciatinga what is called life. Bagana nga ffe abali wano obulamu tubulimu omulundi gumu, naye ensigo gy'osiga mu bantu ab'enjawulo yabalekya okufuuka abantu abalungi. Taata Kato Lubwama mwebaza okubeera omukulembeze omulungi atakatogera bantu balala. Taata Kato Lubwama nga munnamawulire mwebaza okusiima emirimu gyaffe ffe naddala batali b'amaanyi nnyo, n'afuna akadde n'akuba ku magezi. Mu politics ambeereddewo since ekitundu kyasulamu paati emu Bunamwaya, paati emu Lubaga. Yagamba ku kyalo kyanku awali ennyumba saidi emu Bunamwaya, njagala nzije ntambulemu naawe ng'onoonya akalulu. Ne mugamba onookikola otya nga nawe weesimbyewo? N'agamba kindekere. Naye olunaku akalulu we kaggwa ne bakamukuba, yagamba kakalo sikyalina amaanyi gatambula mu bantu, fana akalulu ko. Natulika n'enseka. Naye ng'ekisaza kiri kintu kimu kyokka nti abadde so real gye ndi. Okubeera omuntu owannama ddala ensangi zino kizibu okufuna. Omuntu asobola okukusesa ng'oli mu nnaku, omuntu asobola okukusesa ng'olina ebizibu bingi. Yabadde Taata Kato Lubwama. Era eri maama wamu ne bato bange nsaba Katonda abagumye, Katonda tagera kibi, alina ensonga lwaki atutte Taata Kato Lubwama, abeere kumpi naye. Era ensigo ya Taata Kato Lubwama bonna bagisikidde, temugikotogera, mugende maaso nga mugisiga. Osanga eyo ensigo esobola okutereeza Uganda entertainment erujja mu maaso. Eri abakolako ne Taata Kato Lubwama maama wange Betty Mpologoma, naye Katonda asaba bonna abayita mikulu egyo abagumye, kubanga okuviirako omuntu yakwata ku mukono nakyo si kyangu. Mukama Katonda amugumuze mirembe, era n'amaka gano agawe obuvumu okuyita mu kugezesebwa kuno. Olwa Katonda n'ensi yange mbagaliza olunaku olulungi. May God bless you. Ddala amannya geego sijja kwogera bingi, mukulu wange yabyogedde, omanyi ffe twakula tuwuliriza bano, era mukulu wange kyayogedde sijja biddamu. Tukuze tunyumirwa binyaanyanya nga babikuba. Nze kyeneebaza ku ba Kato Lubwama, baatulera bulungi. Mu radio twakula be basajja abaliko Abe Kato, Alex Ndawula, DJ Roni, batuleze bulungi. Kansubire nti we bavudde naffe omulimu tugututte bulungi mu maaso. Tubeebazaako ekyo. Nze kye mujjukirako kiri kimu, bazannya omuzannyo emiswaswangule. Kato Lubwama n'ajjira mu leegingi ng'asibye obutiiti. Nenyaba naye bannange, teyayogera kintu kyonna ku siteegi n'addayo. Naye ye yasinga okuzannya. Eyayambala obutiiti ne leegingi n'ajja ku siteegi ne yeemodola ati n'addayo. Abantu gwe baanyumirwa ne mmanya nti Kato Lubwama yali komedi ye ng'omuntu. Kitalo nnyo ddala. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Kati katufune Dr. Kwefu. Kitalo nnyo ekya mukama waffe Honorable Kato Lubwama, naye nga bwe babyogedde ebyo, kimu kyokka nze kyenjagadde tufumiitirizeemu, kuba Honorable yagambye omuntu ne bw'aba afudde asigala atusomesa. Honorable Kato Lubwama yalwala ne bamutwala ne bamukyusa ebimu ku bitundu bye eby'omunda. Awo wonna ng'ali mu lutalo alwanirira kusigaza ki? Bulamu. Naye ffe ate abalina ebiramu abali mu kisaawe ky'okuyimba, ffe ate tulwanirira kubitta. Era kye kitobedda kyendowoozaako nti Kato ne waagendedde kyamukutte by surprise, yafunye bufunye atyataaka. Naye singa yatege omutima gwa kyankalanye nga alina obusobozi, yandisigadde alwana, era baali mututte ne mawanga amalala okusobola okulwana asigaze ki? Asigaze obulamu. Mu Bayibuli olunyiriri olusooka lubereberye essuula esooka, Katonda yatonda ggulu n'ansi. Eggulu n'alyesigaliza n'atulekera ensi, mu luzungu gye bayita earth. Ekyawukana ku earth kyeyawukana ne planets endala nti yo erina ki?
erina obulamu. So kyosooka okulwanirira kusigaza ki? Katolo bw'amalwaniridde obulamu bwe n'akola opposite erife abavubuka ate abatudde wano nti ate ffe tulwana nnyo bugende nga bukyali, nti ye alwana asigaza omutima omulamu, gwe byogula n'ebyolya n'ebyonywa birwana nnyo omutima gufe. Alwana nnyo asigaze ekibumba ekiramu, gwe byogulya byonywa byosnuusa birwana nnyo ekibumba kife. Kakati gwatudde wano Katolo bw'amaye alwaniridde obulamu era bwamukutte by surprise naye teyategedde nti akola ki? Naye gwe okyalina obulamu, so buli kyogula ku dduuka sooka omanye kino kireeta bulamu, kitwala bulamu. Tweyanza nnyo, tweyanzege Dr. Kwefu. Basebo ne bannyabo, twongera okwebaza abantu bano wammanga. Twebaza Honorable Muhammad Nsereko, ssentebe w'olukiiko luno olugenda okuteekateeka okuwerekera mukwano gwe Honorable Katolo Bwama. Twebaza Papa Misaki Semakula ng'ono ye muwanika w'omukolo. Twebaza Mukulu Balunywa. Twebaza abantu bonna abetubadde nabo mukulu alonda mubiru n'abalala mwenna abali emanju okulaba nga mutambuze omulimo guno, okulaba nga tuziika mukwano gwaffe era omwagalo w'abangi Honorable Katolo Bwama. Twongera okuba bwamutuwaddemu Katonda. Honorable Katolo Bwama oyo sinza omu ku bantu abasaanidde ennyo okumwogerako, naye nja kumwogerako mu kiti abakulu kye bampitiddemu. Ndi musanyufu nnyo nti obudde bwe naakamala nze Kampala wano, kubanga ffe twali e Masaka of course ngo okumanya Katolo Bwama nga kyatteeka ng'ekyo tolina kyakikola era olina okuba nga omumanyi kubanga alina byakoze, naye ffe okutumanya tekyali kyatteeka. Kati tumala kutuuka wano ne tubaako bye tugirayira tukubakuba Sama naye n'atukola ki? Ekyo nakyo kirungi okuba nti Sama tuzikubye n'atukola ki? N'atutegeera. Ate abadde muwagizi waffe nnyo mu nsonga zaffe ze mumanyi. Ensonga yaffe y'endongo y'ebinyaanya bwe twatuuka wano e Kampala yafuna resistance okuva mu bantu bangi, naye Katolo Bwama oyo olumu yajjako kusibya essaawa. Mba ndi awo nga bamuleese mu studio nga nkola. N'atuuka n'ayimirira bw'ati n'angira bw'ati nga bw'olabanguse n'ayimirira bw'ati n'abaluka n'aseka n'anyeenya omutwe. Namugamba Honorable kiki? N'aleeta omukono n'annamusa n'aŋŋamba mwebale naye nga bw'omanyi ekigambo obusirusiru kimubadde kumpi. N'agamba pya omusirusiru gwo n'ono omusirusiru munno suna bbeeri naye mwebale kulemerako. Mu byonna alina kye yanneebaza n'atugamba nti omanyi ffe tuba tukuba music waffe, tukuba nnyo music owaawo wano batuvuma nnyo bwe tuli loko. Naye ndowooza okuba loko bo balowooza batuvuma naye baba batubuulira mazima kuba nabo bennyini baba batuvumye bali ki? So ndowooza titukola bubi mu ekyo. N'atwebaza olw'ekyo okuba nti tukuba ennyimba. Yayogera nnyo kuzizze kubanga yali azze. N'agamba mwebale nnyo okubanga mukuba ennyimba zange nga temumaze kulondayo nti tukuba lunaku nnyimba akadde. Ekyo n'atwebaza nnyo era abadde supportive nnyo gye tuli mu ndongo yaffe ey'ebinyaanya nga bwe tugikuba, era mbadde mulaba mu interviews nnyingi nnyo bambi nga atucreditinga. Mbadde sitera nnyo kumulaba nze obulamu ndowooza afudde tusisinkanyeko emirundi ng'esatu. Omulundi omulala gwe namusanga ku Papa's Sport ewa Mwamisa Kisemakula. Ye yajja lewe nali ntudde nali simulabye, najja awo era n'asooka n'ampisaamu awo eggaali. Muli omuli basirusiru naye abantu mubakuŋŋaanya mubajjawa? Kati n'abaana ngamba olabye kye nakugamba ekintu kyammwe ekyo mukikumbe kuba kiri unique. Bano n'avuma era n'ayisawo bana abasirusiru bano tebabitegeera. Naye kati ffe abamanyi ati oyo ati mugende mu maaso. So Katolo Bwama abadde ekika kya muntu bw'atyo. Era waliwo ka video nakateeka ne ku social media okwo, yasooka yalinga alina kyagenda okuŋŋamba n'aŋŋamba abantu b'e Masaka n'enninda alina kyagenda okwogera n'aŋŋamba mulina akataala. So kati nga onaye wakusaza adde akuweerawo naye ng'ate bw'omala okumutegeera ate omwagala nnyo kubanga abatakikuvumye nti kimuva eno wansi oba akulinako obuzibu bwonna wabula nga bakikozerwa kwagala kubanga n'okubeera nti oli ye Katolo Bwama najja n'akulaga nti n'okumanya akumanyi
kibadde kyakwenyumiriza. So neyanza nnyo obulamu bwe Katonda bwamutuwaddemu. Ku CBS eyo ffe tugenza okujjira twasanga yagenda swafuna nnyo mukisa kukolako naye era egimu ku mirundi gye nasembayo musisinkana yaŋŋamba yalina omuzannyo gwateekateeka naye nga mu bantu balowoozaako yagamba mbu naffe nga mwetuli yali agala otuteekamu tuzanye. Yagamba ndikuŋŋaanya abaana bamawulaana ba Raini naamwe nono omusirusiru munno osuuna beeni bwati bwaddaatuyita nga bwomumanyi. So naye ekibi nti atuuse Katonda mututwalako nga kyeyayogera kinnatuukirira. Naye kale tukimwebaliza okuba nti naffe mu bye tukola ensibi yasooka okulaba bityo bityo. Ye nga omu ku bantu bennekakasa nti abadde aludde mu art ng'era kyakola akimanyi takitetenkanya, abadde yatwembracinga nga ebintu byaffe yabitegeera era abadde muwagizi waffe nnyo. Neyanza nnyo nazeege mbadde nsaba nga mmaliriza twegatte wamu tukube ku ngalo ez'amaanyi olw'obulamu bwa Honorable Paul Katolo Bwama. Neyanza nnyo neyanzeege sebo yenze mbazira Teri. Mbazira Teri tweyanza nnyo tweyanzeege basebo ne banyabo bano bonna omuto era tubeebaza nnyo mwebali ddala abaana. And you can please go and take your seats. Mubawe ku ngalo. May the good Lord comfort you. May the good Lord comfort you. Oye kodi yagamba Honorable Kato nti ayogera oluzungu nga naye taluwulira. Na amwagala oyo nga buli bwajjaga omwana wange kodi ali mu international school naye nsabira ayogera oluzungu ate naye nenoonya akayintapulitinga naye nga obulamu bwe his life nga my kodi is very intelligent naye ayogera oluzungu nange sirutegeera ebimuŋŋondezaamu alina kino ekigambo kyeyayogera nemugaa kyoba okola bwaleetawo muwaaka muwe mami kubasa mwana afa kubemu bituli mwese sityawo. So ekiddirira muzikirize mpite